Kakati abali mu Kampala wano amatabi tulinawo amatabi 3 ge basobola okwettanira. Tulina ettabi ku kizimbe kino Muganzirwazza. Abantu bonna abali mu bitundu ebyetooloddewo Kibuye, Katwe, Nankulabye, Kasubi, Makindi, Buziga, Gaba, Luzira, ebitundu ebyo byonna ebyetooloddewo Bwayise, Mulago mujje ku kitebe kyaffe wano ekyoku Muganzirwazza. Tuyina abantu abali ku Entebbe Road olusukka tugambe Namasuba. Oba okuva Najjana Nkumbi basobola okujja ku Muganzirwazza naye ova Najjana Nkumbi ne weeyongerayo Namasuba, Ndejje, Masajja, Ndikutamadda, Kigo, Busaabala, Kitala, abantu bonna bali eyo Sisa abali ku Entebbe Road okudda ludda lweyo awo bagenda ku kitebe ku kakalabizo lyaffe liri ku Lufuka ku kisaawe ky'omupiira awo Lufuka ettabi lyaffe weriri era basobola okukolebwako ettabi lyaffe eryo. Then tuyina abantu abali mu bitundu by'Enansana abo bo ku Kibulooka awo ku stage y'oku Kibulooka wooviramu bw'oba olinnye taxi n'ogenda ku mbuga ya Nakkuuli wewali kakalabizo lyaffe. Era abantu abali mu bitundu ebyo Namuŋŋoona basobola okujja ku Muganzirwazza naye tugambe nti Nansana awo wonna Nansana ebitundu bya Nansana byonna nti oba Kyebando, Ganda, Yesu Amala wonna mu Nansana omwo mwonna basobola okujja Kibwa bonna basobola okujjaawo nafe ab'e Kagoma, Maganjo, Kawempe wonna bali awo basobola okujja bunnyo ku kitebe kyaffe ekyoku Nakkuuli. Katulina abali Masuuliita, Namayumba, Kikandwa gy'oyogedde abo bo basobola ate obutajja ku Nansana ne bagenda wali Masuuliita oba twagala kubagulyawo kakalabizo awo Kakiri basobola okujjaawo nabo ne bayambibwa. Tulina sawa zino bagenda Masuuliita naye mu biseera ebitono nnyo tujja kubanga tuli Kakiri nga basobola okuyambibwako. So abali mu kibuga gega amakakalabizo 3 naye mu bitundu by'emukono ku ssaza tulinawo ekakalabizo. So abagwa mu Kyaggwe bonna abo kankwese Kyaggwe Nakifuma wonna basobola okujja awo. Tuyina abali Enjeru weeyongedde tuli ku mukono kumpi onaatera okutuuka Ejjinja ne Ssaabasajja naye alinayo ettaka. Kati abantu abali Ebuyikwe, abali Engogwe, bitundu ebyo Lugazi abo bonna bagenda Kitigoma bagenda awo ku kakalabizo lyaffe eriri Enjeru. Era bizimbe n'obulambe weebuli obulaga nti Buganda Land Board. Naye ate mukono tutaddewo ne service centers ezongera okuyambako kubanga bamu bali Mpatta nga era okuva Empatta okujja mukono nga akagendo kawerako. So kati n'Empatta tulinayo service center, Nakifuma tulinayo service center, office ntonoko tenkana ttabi naye ekuwa obuweereza bwonna ng'ettabi bisobola okuwa. Kati bw'ofuluma ebitundu ebyenjogedde n'ogenda e Masaka mu Buddu nawo tulinawo ettabi ku ssaza. Abantu baddembe okugenda ku ttabi lyaffe ne bafuna obuweereza bonna abali mu Greater Masaka basobola okujjaawo. Naye olw'okubanga Mawogola wala okutuuka e Masaka ne Mawogola tulinayo service center, olw'okubanga Essese wala okutuuka e Masaka ne Essese nayo tulinayo service center. So tulina ebitundu bwe bityo nti ettabi ekkulu eribatwala Masaka naye mu bitundu nga Mawogola, ebitundu nga Ssese twatekayo ate offices netusobola okuyamba abantu baffe. Empigi nayo ettabi weeriri awo ku Mituba 6 litwalya ddala Mawokota wonna oyo n'abagenda Gomba n'abagenda Butambala bonna tusobola bakolerako awo nga tuli ku ttabi lyaffe ery'Empigi. Bwe tugenda Emityana nayo tulinawo ettabi ku ssaza era eryo likolera ddala Singo yenna bitundu bya Singo byonna bajjaawo. Bwe tugenda Bwekula abali e Mubende mugenda ku kitabe ku ssaza era tulinawo kakalabizo abantu abali mu bitundu bya Mubende, Kasanda basobola okugenda awo bwe bati basobodde kujja Mityana. So n'ekyo tutambula mu bitundu byonna nga bw'owulya nti ng'obuuzabuuza nti wa Bulemeezi Bulemeezi bw'ojja ku Wax olw'ekizimbe ekimanyiddwa nga ekya Wax era tulinawo ekitebe kyaffe kati ab'e Bulemeezi Buruli
bonna basobola okujjaawo ne bayambibwa. So ndoza osobola okulaba nti Buganda yenna Uganda Land Board tulina omuntu tusobola okumutuusaako obuweereza.